Sebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala bangi kumwe mwawulidde dda amawulire naye ndi wano kakasa amawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinya MP wa Kawempe North. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ssegirinya mwina abasinga mwalaba ebyetolerwa kukwatibwa kwe, kutulugunyizibwa oluvannyuma okufa kwe. Yakukulumanga yemulugunyanga ebiseera bingi naye kubanga yali musaazi bantu bangi balowoozanga nti Ssegirinya yalinga mu kusaaga, naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu yemaliriza gemusse. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Ssegirinya sofa biyimiridde bwe biti. Olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform ayo Makerere Kavule okutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga asibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament. Egyo tunaava mu ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire ku muzigiti Embogo. Bwe tunaavaawo tugende mu maka ge e Kasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka. Endagiriro ejja kuba ebaweebwa. Tukimanyi bulungi nti Ssegirinya abadde musajja Muisiraamu era ng'assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye n'okusinziira ku kusaba kwa famire ye naddala ng'abaganda be abamu bali mitala w'amayanja ng'abasinga obungi batuuka ku lwa 6. Famire ye esabye obukulembeze bw'Abasiraamu bukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe kyetutaddemu ekitiibwa. Kitalo nnyo kitalo ddala abasebo ne bannyabo abawagizi ba Ssegirinya abamwagala ababadde akiikirira naffe bakulembeze banne. Omukama tusaba musaasire byonna byamusobako omwoyo gwe agulamuze ekisa. Ebisigadde tunaba tubibategeeza. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eno okunyolwa kwa maanyi nnyo nno. Mukwano gwange Ssegirinya yafudde. Abasawo tebaagala kwogera kituufu. Nva Lubaga. Mbeera gye nsanzeewo saagala balimbelimbe. Musimanye ayina palosi mbatali life supporting palosi ebeereta ku life supporting machine. Waliwo omukulu munene nnyo mu ggwanga yakubidde eddwaliro n'aligamba lisooke libayinga time summit y'abeggwe kubanga member ba Parliament balina summit gye balimu. Bo bakikoze kubayinga time kubuzaabuza bantu summit y'abeggwe balikendoza balabe ebiddako. Naye Ssegirinya yonna gy'ogenze sigala ng'olwanira obutali bwenkanya gwe mubaka wekka abadde ayamba abantu. Ndabye ebibaka bya Parliament byonna ng'ogyeko abakobereddewo Erias Lukwago, Joero Ssenyonyi n'Empuuga yakubeererawo ani omulala yabeerawo Ssegirinya n'Abubeka Kawalya oyo yatusanga n'atuwa ku ssente. Ababaddewo mwebale nnyo mwebalire ddala kuba mukimanyi bulungi Ssegirinya abadde mukwano gwange atisobola tanyolwa. Naye ekisinza okumbuzaabuza nti sisitemu y'eggwanga eno yafa yo buli kimu esooka kutuusa kuggusa kintu kyayo n'eryoka efa ku muntu wa wansi. Mukwano gwange yafudde mukimanyi mutandise kubuzaabuza mbwe ebitundu byafudde obongo kati obongo obufa omuntu aba akyali mulamu bw'ate mulimu ka palosi ate ka palosi kali ku life supporting machine. Palosi ebeereta ku life supporting machine eyo ebadde an order from someone big in this government to come and buy time so that bamala zi summit zaabwe munnange baleko balangire nti munnaffe yafudde. Gwe Munnayuganda wooli wonna alina kyasobola tubeereremu abaana ba Ssegirinya tubeereremu ab'ekika kye tuyambe tojjengamu guno omwoyo ojja kulaba bina byabufuzi byonna nga bikayanira akazindaalo ebibadde bitamwagala naddala eby'emitima ebinze ngenda baatula ku lumbe nina okugenda ngenda kwatula buli muntu abadde tayagala Ssegirinya. Tukoyama kwenkansamu n'okujjanga ku nnyimbe z'abantu ne mwefula abalumiddwa naye nga mukimanyi muli babi. Bennyini oda bwevudde waggulu baabuza olubulwa mu dakiika 2 nga bagenze. Twebaza Ssaalongo Erias Lukwago, Rope Joero Ssenyonyi, Mpuuga sikwagala era sitori mukwano gwange naye wagezaako kyogezezzaako. Twebaza Nuupu ebeereddewo nnyo Secretary General Lewis Lubongo yaweebale nnyo kwagala bantu mu bulamu ne mu bubi. His Excellency Bobi Wine weebale.
namwe aba parliament abamubeddewo besimenye mmanyi ne bano benjogeddeko bemmanyi naddala Elias Lukwago walwana nnyo Luwongoya walwana nnyo naye amazima mugamanye nti munnaffe yawese babayinga time summit y'abakulu eggwe mirembe balyoke babike nze simala googera nze source of first hand information bwento nababikira katolo wamanga babuzaabuza ngenze mu ddwala abamawulire mwenna mundabye statement gye nkoze mu lwaki nkoze video eno ndi nkoze statement okugumya mu ababaddewo nenga amazima mbadde nnakyogere no ku live yange kubanga mundabye nga siri mu mudu zoogera olwa mukwano gwange gwe mbadde naye Seggirinya ekituufu wadde muzeeyo okubuzaabuza musimanyi palosi eri ku life supporting machine ekituufu omuntu bagamba nga nti ali clinical dead aba yafudde naye olwekuba tebaagala Seggirinya nti muntu w'amaanyi agenda kutataaganya summit zaabwe zibalimu ng'abaka ba parliament n'abakulira babadde balina okubayinga time Seggirinya wumula mirembe naffe tusabire abali ku nsi wagano tugamba rest in peace Seggirinya fight again until you get justice until Uganda gets justice na bino ebintu byolesewo bibabuzaabuza bannansi obirabye ne gyoli kimanyi obiraba kimanyi ondaba Seggirinya wali obaddeko ewange nali mbaddeko ewuwo tubadde ba mukwano byonna byonna obiraba byenjogera injustices obufere omuntu akuba bukubi simu temubika omuntu akuba bukubi simu tusoke tuguse business zaffe tuyoke tubike those are such injustices you have been dying fighting for. Long live Seggirinya. We are here to support you in spiritual